po jako akawuwo. Ekyokubiri babadde bajeemu Gen.katumba wamala okuba nti naye tetumuyinako musango. Of course kirungi kiba kitukolera. Abasiraamu 8 abateeberezebwa okuba nti be bali emabegawo bulumbaganyi obwakolebwa ku Gen.Katumba wamala omwaka oguwedde omwafiira muwala we Brenda Nantongo konokutta dereva we Haruna Kayondo n'olunaku olwaleero tebasobodde kugasimbagana na mulamuzi. Olunaku olw'eggulo omuwabi wa gavumenti Barbara Kyomugisha yasabye kooti okwongezaayo omusango guno okutuuka olunaku olwaleero nga ssaabawabi wa gavumenti amaze okwekenneenya empapula zonna ezibasindika mu kooti enkulu. On 2 of 4 fronts. The first one, I thought you raised it. I raised it, but now I want to. Then you said it was to respond. Exactly. And the said she needed time. That is going to respond. But now there are some other observations which I realized within these 15 minutes, which I think it would make too much sense to bring up openly on board. Kino okujjawo kyaddiridde bannamateeka babavunaanibwa okusimbira ekkuuli empapula ezaaleeteddwa mu kkooti nti emisango egiriko tegisomebwanga bantu baabwe ssaako n'ensonga endala. On what he called the new or additional counts or persons or charges that didn't appear in the previous charge sheet or in the charge sheet in this court as we had it. Your worship, before this 11th day of January 2021, the accused persons have had no notice whatsoever. Wano omulamuzi Ponsiano Odwoli ali mitambo gy'omusango guno we yasinzidde okugwongezaayo okutuuka olunaku olwaleero wabulanga n'olwaleero omusango guno tegusobose kuwulira olw'ensonga y'amasannyalaze agavuddeko okumala ebbanga nga kino kiwaliriza omulamuzi okuyita enjuyi zombi era ne bakkaanya okwongezaayo omusango guno okutuusanga ennaku z'omwezi 2. So my laptop doesn't have power, not being able to access the accused persons via Zoom. So in absence of the two, certainly we cannot proceed to have the matter adjourned. Bannamateeka babavunaanibwa oluvannyuma boogeddeko ne bannamawulire ne babaako bye balambika. Of course katuli mu myezi 6 naye mu myezi 6 twakajja mu kooti eno emirundi egiwerako ekitini nnyo 8 naye buli we tujja wabeerawo ekipya ekijjawo okugeza buli we tujja baba balina kye bakyusizaamu mu mpaaba oba mu misango. Buli we tujja waliwo kye babakyusizaamu, buli we tujja waliwo kye babakyusizaamu. Ne leero olunaku olubadde lusembayo mu mateeka okulaba nga bo balina okutereeza empapula zaabwe bakomitinga mu high court badde tebali ready. Empapula ze baleese nga tezigenda nga mu mateeka we gasobola kugenda oba nga we gagamba. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino ku ABS television. Mwabaddemu abantu abalala balinga bana be bataddemu nti bo bapya bakiranti baffe be batta ku cheap hardware weewaawo ne ku city shoppers Kanyanya.